Abawuliriza ba Prime Radio nga begatidde awamu mu kibiina kyabwe ekya Kampala Zone Finance Club balonze abakulembeze baabwe nga ssentebe John Kakoza nga omyukibwa Godfrey Matovu omuwandiisi Anitulima omuwanika Florence Namusoke Sendagire n'abalala. Okulonda kwakulembeddwamu musumba asumba ekibiina kino ekya Prime Radio Finance Club Waswa Joshua ate nga ono yasumba ettwale lya Kampala buwanguzi nga okulonda kwabadde mu luggya lwa Prime Radio. Omusumba Waswa Joshua ategeezezza nga abalondeddwa n'obuvunanyizibwa obubaweereddwa bwe buliko nannyiniwo era yagenda okubalungamya. Ye ssentebe w'abawuliriza ba Prime Radio mu Uganda yonna Franka Kaitale abalondeddwa abasabye okukolera awamu ekibalondesezza ku rediyo eno. Tuteekeddwa okusensera n'abo abali ebunaayira tutebere wamu mu buufu buno obw'okulaba nti tutumbula rediyo yaffe. Era mu kugitumbula si mu byanfuna byokka wabula n'okulaba nti ensi eno tugiteekateeka okuyita ku Prime Radio tulabe nti ekibiina kinene kirindira Yesu Kristo okudda mu ludogo okubiri. Alondeddwa ku bwa ssentebe John Kakoza asabye olukiiko lwe ne bagenda okukolagana nabo okukolera awamu basobole okutwala rediyo eno mu maaso. Njagala kubasaba muleme kufuuka nkuyege. Yonna mu madisitulikiti gye mugenda mwongere kusala magezi na ntoto okulaba butya bwe tunaakwatira awamu yadde waliwo olukiiko olulondeddwa naye nga ffenna tukwatidde wamu okulaba nga tusitula omulimu guno okugujja mu maanyi okuguza mu ki abaseketerezi n'aboogezi b'ebigambo ebitali birungi ebyo bireetenga mu lukiiko okusinga okubyogereranga wa ebbali. Tujja kusanyuka nnyo nga tuwabuddwa mu ngeri esingako obulungi okusinga okutukubanga amagi amaki amavundu mutunenye nti gundi takoze naye nga ne sapooti yammwe tekoze eki tebaddeewo. Batulonze nabo bannange mujje tukole kubanga abantu bano bataddemu obwesige naye nga Katonda yabaddewo mu byonna. Ku lwa Prime Radio omuzaana Sise Mulondo nga yatwala ekitongole kino ku rediyo eno bano abalondeddwa abasabye obutaba na kutiitira kwonna eri rediyo eno. Kijja Prime Radio kuva maanyi ng'edda maanyi ffe tetwogerako bwogere naye tukuteeka mbikolwa. Muli bantu ba Katonda, muli baweereza ba Katonda era ne Katonda ayimirirawo ku lwammwe. Temugezangako okuba abatiitiizi. Abati n'abatakkiriza tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda.